Dr. Kwefulukuta aligena kubanga tuwayawayamu aze mudu eri wansi man omanyi kati ekizibu ffe kye tulina tumanyi nnyo okumanya kirina obuzibu. Omuntu ali mu kyalo nga tajjangako Kampala nga tamanyi na bigenda mu maaso mu ggwanga ng'akeera ku makya kwenogera kkedowe n'afuna n'omwogo waba agufunye talina buzibu kubanga buli ekiriwo alowooza bwe kityo bwe kirina okubeera. After very many years bwe bakolera nayikondo agisanyukira nnyo kuba ye alaba it's a privilege. Kati nze nnumwa nnyo kati nze ekinnumya kutandika kumanya nti eyo nayikondo gye basimyawo balidde ssente zaali za tap water nga tulina kujja bwe bakuleetera nayikondo ku kyalo ow'omukyalo yajja musanga nga is grateful nayikondo naye gwe ekikuluma nti eno nayikondo buli omu yandibadde alina amazzi ewaka kale at least ku kyalo twandibadde ne taapu nga 3 ng'amazzi gali in a walkable distance nga tuwaddemu nayikondo naye ng'ate ne budget yagali amazzi yafuluma kati oli yebambi tabimanyi. Kati olaba bino ebyennyonyi eno eyabuuse n'egenda e London bulungi nnyo. Kati gw'osanyuka from a perspective of someone agamba nti ebisigadde tubibikke tusooke tusanyukire ekiriwo kubanga nze ndi omu kubagamba nti yo yaffe ye perspective mwasanyukira osekendi kakati naye ng'olina by'obisse n'ogamba omanyi kakati ffe ekituluma kwe otunuulira bw'oti ennyonyi eyo ng'egenda eggatti wiiki n'ogamba naye kati bw'etuuka bw'epaakinga batikkulako ki ekiva e Uganda. Kyogamba nti omuntu Uganda ekola kino ne kino ne kino ne kino kati bwe London eyo babadde bakyagala nnyo kakati bakitisse ku nnyonyi kituuseyo era kizza ssente bwe ziti mu ggwanika ly'eggwanga. Kubanga ekisone ennyonyi eyo webanga tukendeezezza ku kilo z'abannaffe abasaabaze kilo z'abasaabaze zibeera mu kilo nga 50 ogattako ne hand luggage 15 zinzanga 55 Uganda kaleka tuzikendeezeeko tusobola okutwala paundi nga zibanga 10 ez'obuzito tubeba product nga tugijja Kampala nga tugitwala kitegeeza nti nno Uganda ebe maze okufunamu directly wekibanga weekiri kitujje Kampala nga tukitwala kati n'okuba kugamba nti egenda kutambuza teyina kyejja Uganda. Waliwo eyangambye mbo amanyi kati eri amatooke gabadde ga bbeeyi negamba mu 2025 waliwo eggwanga lyafunye luutu ng'olyesobola yasookuwa nti amatooke eri gabadde ga bbeeyi kati gagenda kukendeerako. Trump bwe yabadde agenda alina olugendo lwe yakamaliriza okugendako mu Buwalabu omanyi trillions and trillions of money America zegenda okufuna okuva mu olugendo. Ekisooka bano abagagga abafulumya chips ezo zigenda mu gundi bo basoose ne bafunirawo ddiiru era chips zigenda ku flying. So kakati ogenda okumaliriza kati n'ogamba fine teyina kyetwala kyejja Uganda. Kakati etwala baani munnayuganda ono wa wansi ono akola 70% ye muvubuka emutwala waba aweereddwa visa nega kati visa yawo okugifuna kitwala ki abamuli basaba mwenda bagenze basatu kati nga n'okugendayo lutalo kitegeeza oli talina kyakwagaza. Imagine from a recommendation from civil aviation nti abo mubatuwere visa bagenda tukavalinga nga luggulawo luutu yaffe omungereza yagambi eject ate nabo last moment omungereza oli mukono kati kitegeeza oli ffe tumwesibako talina kyatwagaza.
kakati nova ku ekyo n'ogamba bannayuganda bameka abasobola akwaffordinga that route in case balina visa era ojja kubalaba nga be bamu aba bulijjo abadde nga bagendayo ez'endala nga be bagenda okusigala nga bakola ki nga bakyagenda kati nekikuleetera example gye nnyinza okuwa nti maama wange mu kyalo ayungiza ettooke ayagala ddimpeereza ndi Kampala nakubira naga mutabani ninawo ettooke lyo wano gosobola okuteeka amafuta mu mmotoka n'ogiwa ne dereva n'agenda akima ettooke eryo awo naayolekera Namayumba kukima kale nsobola okukikola si lwa bbeeyi ya ttooke lwa kufaayo kwa muzeeyi we mankikoze naye si kya buli lunaku era nkikola lumunayinza oba negaidde mbaterekera emmere eno wabeerawo option wabeerawo takisi eyo ejja e Kampala n'omugamba mumanyi funa owa takisi awo njogere naye ku ssimu ndipiikinga enankulabye bali ntere enankulabye ndireete kitegeeza tubadde tukyayina options bana baweza tubadde tuli wa mu kkubo n'ebiringa ebyo eyo chapter bw'obateeka ku minzaani ne ssente ze tufiirwa because ebo tebakola magoba ekyo kiri mugira kwefumula ajja kugamba there is a cost oy'okutuuka mu buli kimu Uganda Airlines bino bye tulimu byonna tulina bite mubanda tunudde mu nnyonyi eyo ekinanyonyi tuta abantu nga 25 nga bonna baffe babadde babwerere baffe naye ndowooza nina middle income ana ali e Bungereza nga bwe yawulira nti ennyonyi ya Uganda Airlines eggwamu amafuta ne bagisindika yakikkiriza kati bamutula ki Minister yani oyo Katumba Wamala Meja Katumba Wamala Jeno Katumba Wamala sorry n'abalala we bafulayingira mu nnyonyi eyo ne batuuka e Bungereza n'okudda ne badda maybe kikomyawo trust oli n'agamba okay kitegeezo ni ali propaganda then katuli mu kuteekamu yagiwanika n'agamba kuba criticizing n'abawaana Uganda ni asinga okujagala aba criticizing kakati in a long run bw'otunulayo singa factors endala nga gye tutandikiddeko nti mulina bye mutwalayo kyekisooka nti n'okutambula okugendayo kwangu ennyonyi ebegenda kufunamu okitegedde kakati bw'omaliriza abasuubuzi baba balina ogiwa emirimu n'obuuza mu Uganda ebintu ebiva e London akatale kaabyo kali kati e Uganda bantu bameka abagamba nti yagenze London kusuubula era bw'okkirira mu household tugamba nti day to day abantu abasinga babuuka baddawa badduka badda China kakati abo n'ogamba abo nabo tebajja kuwa mirimu kakati n'ogamba kale waliwo obusuubuzi tourism abasinga gye twagala ennyo tusika balambuzi kuva eri kudda eno n'ogamba biki ebisikiriza omulambuzi okumuleeta transportation eno omuntu nga yayagadde ogende wantu factors eziriyo kasazi ba suitable entambula asobola okukozesa eno eya bulijjo okitegedde kakati bw'oba kale omukoledde ruutu eyo eno munda jajja first of all security wise ayimiridde atya gye baleko sebo second of all infrastructure amakubo nga todatuuka n'amakubo waagwa wennyini ku kisaawe Entebbe tunabeera bubi mgye baleko sebo yapodi ya pesebo kusinga South Sudan bw'amaliriza n'agamba gyendaga okulambula biri bitya balambula natural resources bazirambula wano ffe tulina ebibira natural resources twazigulako olutalo ebibira twabigulako olutalo ennyanja ne tuzigulako olutalo ne tugula olutalo ku bisolo buli kimu ekirina okuleeta omulambuzi twakigulako olutalo simayo beekyo bannayuganda mukimanyi
genda otunuulira abantu abayingira mu bibira eyo ebibira bisalibwa ku speed ya luli nali vanjinje eyo bannange munjagala kubayozaawoza abali ku mabira bwebanga yali mission oba campaign you've done a great job katusaana okukimanya nti mabira ali mutwe ku mazzi era nekyenalayo nti mabira bwava tuyinza okufunawo ennyanja okitegedde so omulimu bagukoze kakati omulambuzi ajja ennaku zokka tuli ku mutimbagano ateekamu ekigambo Uganda bwe bamuteeramu Uganda biki ebisooka okujja Lake Victoria yesooka okujja kisinza kikyataddemu bw'ateekamu tourism attractions in Uganda atadde mu Uganda ebigenda okusooka okujja obimanyi genda kusooka kujja kalulu kekawempe kekagenda okujja kannalukoola bwe kanaavaako bamuleetere bw'anaakebera ku security ye Uganda nga bamuleetera security olina okusooka okumanya security yo bweyimiridde bamuleetere Dimutwe bamuleetere tweets za CDF nga bwe banaazimuleetera nga tuli kwekyo kimu munaino aba abasajja balina sente lwakuba nti ffe wano Uganda tulina ekintu kimu tubeera careful nnyo nga tunoonya sente tubeera careless nnyo naye mu kuzispendinga tuli careless bali careful mu kuzinoonya ne mu kuzispendinga bali careful just wano e Rwanda kino ekibadde obubeezi wano ebya simanya Rwanda versus M23 with ekyo kyokka kisikisaamu omuntu agamba ku neighbor wali balwana ate bagamba n'eggwanga gye ndimu nayo babirimu bw'oba wakatuuka eyo liri eggwanga ne lisala mulinne waalyo singa yali Congo singa Congo yekyanga negamba nti gwatusibye ne basala ekyo kyokka kikusalako abalambuzi so Africa our problems are not external our problems are internal era bwe tumala ne tusooka twekolamu omulimu ng'Abafirika ffe ne tuddamu ne tukimanya nti this is our land tetulina option kwa buli Africa Uganda gye nkozesanga benchmark tweyisanga abagamba nti tuyina ewalala gye tugenda okudda olwa bino obutonotono obuntu obutonotono obutulimbye mu mutwe kati ngezo routes ezaguddwa bulimu abatukulembera ye alabanga anytime agenda ku boarding agenda afuuke mu Ngereza agenda ku boarding olwokuba abaana be bali Bungereza abaana be bali Amerika kakati wano bayisaawo nga abagamba nti walolabyeko omuntu nga muyina ennyumba bwe musula gwe ne mukyala naye ng'omuntu omu yeyisanga ayinayo omuzigo omulala gw'apangisa ng'emugabo etwaga amasanze gaweddeko okay tewali buzibu kamuna mutekane mugambo no amasanze bwe gaggwako lwaki tekimubadhalinga tubeera mu nnyumba kakati mutuuka okulowooza nti gayo ono n'omukubye simugoba tetuyina nva ninga sente azirina tafaayo olaba essaawa zekyemisana zigendo kati mutandika okulooza mugaa naye ono ayina gy'alya kakati abakulembeze baffe bo beeyisanga nti bo balinayo ensi endala abakwefu waliwo oli wagamba nti byonna bituufu byonna weebiri but life goes on wakati mu bukulembeze abamu bwe batali basanyufu nabo bakokera ku makyane bakola mu bugubi bwe tusobola okwogerako obungi bazimbye amayumba bawedde abaki abaana such infrastructure zeetaaga zibeerewo Uganda Airlines ejje operating nga Rwanda bwekola ki we've got problems wano nti kati olwedde yogera ku tourism Uganda eyinza okubanga erina promotion gyeyagala okukola nekola bulungi linki yayo yonna neyeetereza negenda ku zi discount na biki netuuka time nga transport system ali tulina kunoonya Rwanda ate nga Rwanda erina campaign yaayo 2007 teri wala we are expecting abantu bangi nnyo okujja mu East Africa kakati gwe bw'ote positioning with a lot of independence naddala mu bintu ebikulu ng'ebyentambula oyinza omaliza ng'osigalidde mabega nsonga toyagala ku incurring expense ezo naye ate yeri cost gye nayogeddeko there is a cost gye tulina okuteekamu
tusige olunaku olutuufu lwe lunajja tunakungula katususanga luutu ye China ekola ssente ninga naye weyatandikira baali tebagikifunamu wadde n'ekikumi. Uganda Airlines with that route nze am happy sigamba nti kifu kyovulaba bwe mba nkirowooza mu mutwe gwange I say it is too little and too late. Omuntu bw'agamba nti mu glass mulimu too little mubaamu. So ezo points zonna zoleeta zigwa wali mu too little and too late because it's too late after 40 years. Finally, but it's too late after 40 years and ezo routes zaali zibaddewoko ani yazijjawo. Era sente zaaze zazitundamu zaddawo because ezo route batunda zaddawo. So it is good too little too late. Bwe tuba tuzimba ennyumba waliwo ebitandikirwako. Temusooka kusereka then ne musima musingi. Kakati gwe bojjano akakuŋŋamba ne kasiteera ssente yazikutte. Kasa yakomeredde. Nti yakomeredde ku kigenda ggwa. Tujja diwanika tujja zimba ekisingi. Tutya ng'eruteri musingi. Omusingi gwa external factors zonna zituula ku musingi gwe tuyita internal. Buli kimu osooka kwekola ku gwe munda. Bw'omala okwetereeza ne wabaawo demand. Waliwo akaguzi nga mpulira abantu abasinga Ibiza. Waliwo somewhere abantu bempulira ennaku zino gw'oli yagamba njagendako oba bayita Ibiza oba what? Kabadigize. Kamala okukalaba wano oba Ibiza oba nina omuntu gwe nawulira ngamba njala kugendako ne mugamba Ibiza yewa. Ye island bagiwandiika batya yize. Kaakano. Bakayita Ibiza. Worldwide famous team from its legendary name. Nigwo manyi nti buli avaayo yakabulira munne. Buli avaayo yakabulira munne. Vayo yakabulira munne. Vayo yakabulira munne. Kati demand bw'emala okukatereerako. Kubanga ennyonyi eyo giraba eba kubanga demand yabadde nnene. Jjukira baabiranga ddebyo tubadde bikutte mu myezi ng'esatu kwena twafuna luutu eyo. Twaligenze okukola luutu esooka nga kiraya nteera eri okwo. Ani ekizibu kiriwo nti there is need to start because mentality y'abantu bano bannayuganda tosondeka kusereka omusingi wano gutereere. That's our point. It is too good, too little, too late. Kakati bw'oba osazeewo kukola too little and too late, kola ekintu nga kituufu. So kakati ekiri kyegambye nti bw'omanya ennyo obonaabona point twatandikiddeko yo oli ali mukyala ekimubeeza nga mmudu ye eri awo. Because bw'omugamba mune Uganda erina ennyonyi kati egenda e London ng'agamba tewaliwo ngadda ne ku mwesaawo ngadda ne ku mweso sebo Uganda erina ennyonyi sebo tugenda ne London. Yabadde kati nina akifaananyi kye ndabye ng'eva e Gatwich bw'eti. Nindaba nga the crane is flying ng'engamba Uganda mu Poland. Bwe tuba ne mbadange bino tubyogera not because tetwagala Uganda naye abantu abatukulembera temweyisanga bagamba nti mwe akikasawe kafa akamu ke tuyina bwe kati. Omuntu atuula awo ne kimutwalira oba 2 hours okukafubutukamu 2 hours goti kati ennaku zino gwofuluma ennyo. Abantu bebadde eno simanyi megugu guzze luddawa naye tuyina bangaye tuyina n'ennyonyi ezitakyayina luutu ejja Kampa ejja Ntebe. Kale awo tutandikidde tulina Dr. Kwef. But I'm not saying it's not an achievement. Mulimu a few people or the few privileged people
abagenda okubanga bafunamu era babadde batambuza ziri gunzi endala era bonobalaba saako tegenda kulinnya nnyo egenda kusigala nga yemu ye ya bulijjo era bino be first customers ekyembasaba tulinnya ennyonyi tunakoma okulinnya ennyonyi ne London bagali tulina ennyonyi yaffe batwanguyize mu visa bwe tubanga on a recommendation of abamawulire because kyenzikiriza yabadde kirowoozo kya civil aviation banna tugenda kugulawo ki twetaaga baki abaana babameka mungereza kati yo omuntu ali kumwesa alowooza engeri gye twafunye nga ogaa nti kati taxi zikyukira waffe okera bukezi n'oyamba gwe abazungu abo batumanyira maani obulaba nze mulimu ebintu ebimu discussing on in my leisure time Premier League, La Liga, what in my leisure time. Ne after that leisure time mpulira ngo omutima gwange guba gukulukuta omusaayi lwansonga down ogamba maani basajja bano batukwata nnyo supiidi bo visa bazifunira wano amala kutuuka Kampala bwe kiba nnunga kyetaagisiza amala kutuuka wano n'afuna visa naye olunaku lwe tuyitandika okwagala amawanga gaffe amawanga malala gagenda kugulawo visa zaago kubanga bajja kutegera nnyo tatekola ki ekyo kyokka kati mu byonna byobadde oyogera byonna bwe tulina okukiddiza eri abakola ki abatukulembera nti byonna ebirungi nze President Museveni alina akantu keyayogera kayinza oba kalibisivudde mu bubi naye n'ababbye kubanga teri kizimbe kyanguzi kyali kiggaddwawo okimanyi ekyo tikwefu yali enguzi n'azimbamu ekizimbe awe make bujjukire nobegakedda owe bayitanga ku bidiba paka nakati wakyakola ki twakyakola ne sente muzinvesting wano twagale nnyo wa nenozibbanga zaffe anti tebasobola zinvestinga wano lwansonga gyokomo tubba tunyiiga kakati abantu abanyiivu essaawa yonna bw'otunulira mu mawanga abanyiivu abatuuse kati ku mbeera kwe tutuuse bazzaako ki you expect the worst kakati ogamba neri babifreezingirayo agamba ati sibanafreezinga ebitaano n'ensigazaako ebibiri tebalina mirembe kyovulaba nayagadde nnyo president wa oyakafo wa Paraguay oyo eyali asinga obwavu yagamba nze ayina ekitono nze esinga obugagga aba balina ebingi nga tebalina mirembe tebabyeyagalira mu baavu okugenda eyo ne batumanyirira eyo noba nebbaluwa ezo nonadde mmanyi nti engeri gyekiri nti badde buli omu obwedda agamba nti olina ebbaluwa ki America kati okuwa visa bangambye kati appointment zirina kuba za mwaka gujja kale awo nga tuvuddewo na endabika ya vidiyo eno nga bwerabise ekisooka erekawa abakuba edi mutwe weyabasanga ekyokubiri abo abamuweebwa mu musango gwabwe kubanga lwe abamukuba bo ne bamuta bambi kyekirungi bwe bamala omukuba bakola ki bamuta naye ne bamwesigisa abaali balina emisango gye bamukola ki gye bamuvunaana singa obeera nga gwe kwefu nga kituufu jampayo yakola ki yabbibwa nga waliwo yakwesigisa edi mutwe ku musango gwo tuseka nno endeeta gyokireesemu that's how it looks muzira eyakwata kubanga oli gwe bakwata ne edi mutwe gwe bakuba gwe batadde weekend tebalina musango gwe bamwesigisa era singa naye yaguyinayo bino bavubuka batalabirira baana child neglect yali emukola ki emukwata kati bamaze okuba edi mutwe kati embuuza oli ye gwe baata kati ye kyekyamukubisa ekyamukubya kati ye bamugamba nti ki that is another story ekikulu aliwa wabweru ali wabweru njala mmanya kuba bwe yatwalibwa yatukubibwa nga noono bwe yakubibwa ono ye ne batugamba ne bamwazika abalina omusango bagire nga bamukozesaako kati oli ye ziri embooko ezamukubwa kutambula na ssebuufu
bwe baali baagala. Kati bwe baatuuka eri nga tebasobola baawula nti ono Ssebuufu gwe tubadde twagala ono tutambula naye kati basooka bakuba emboko ze zaabayambako. Gye wakuya muzeeyi ani Buyondo teyaggangako nja kukuba ezisigadde zikwata ettaka. Kati ye lyali ettaka. Abaatulugunya bano wekyabasanga video wekyabasanga era wekibalese. Buli omu wekyabasanga wekyebalese. Kyovulaba mbadde so surprised gundi bwafunye reply from State House on behalf of SFC. Uncle Mark agaba ono Mark akola gundi akola comedy. Walaba tweet ye gye yawandiika tweet nga agiwandiikira aba SFC n'abagamba nti President Museveni ayina lwe yali ayita ne basiba emmotoka. Bwe basiba emmotoka mukazi we yali agudde mu kinaabiro, mukazi wa muganda we ng'ate ali lubuto ngati ng'amukubidde apapa agendeyo. Kati piki n'asalawo agikulule kuba zaali teziyitawo, agikulu agireke kumpi ne police post agende asanga omukyala. Kati ogwo nagwo ne gufuuka musango, ne bamukwata ne bamuteeka mu bbuutu ne bamutwala etaamanyibwa. Yagenda okudda awayise ebbanga muganda we nga bamukuddemu enjala. Right now he is healing but they lost a baby. Omukazi gwe yali agenda okutaasa okitegedde, omukazi omwana yafa. Ono ayogera bino Mark akola ku Next Media. Omukazi omwana Mukama yazza bibye, omukazi n'awona naye omwana ye baamufiirwa. Kakati nga noono w'enjala tazirina. Kakati SFC muzeemu simanyi lwaki State House yewandiise kaakano wano okitegedde. Kakati agaba Mark eyo statement gye yakoze ku Twitter yali presentinze abantu bangi ababonaabona because of okutambula kwa president n'abafudde and their names do not make sense to us or to SFC or to the leaders in NRM. Omanyi mulimu abantu abafa ng'amannya gaabwe gakola sense eriffe abantu ba bulijjo oba bazadde baabwe. Nga bula abantu abazze bafiira wali ku lw'ebusaabala. Lajivu yafa erinnya lye nga likola sense to the ruling class. Ninga abafa baali bangi. Okitegedde. So SFC n'emuddamu. Naye bw'emuzzeemu kyekineemusa ne ngamba era kyobula abantu abamu bw'okkirira wansi awo abantu bazitaddemu some tribal donations. Aga oba ono oba lwakuba yagaba ensonga yaki bamuzze mbona okkirira wansi awo kuba eno gundi njijje ku Twitter handle ya State House. Nga baga oba lwakuba yagaba ye ensonga yaki bamuzzemu because zino cases zibadde nnyingi nnyo. Oba lwakuba ye celebrity okitegedde. So wano when a name makes sense to them olwo ensi yonna erina okusooka n'epoozinga. Okitegedde okafunye.
Special Force Command SFC in the receipt of Mark Agaba's. The Special Forces Command SFC is in receipt of Mr. Mark Agaba's statement alleging the high-handedness of some of our officers. The SFC has taken deliberate steps to investigate the matter to establish its full details. Mr. Agaba has been contacted and asked to link us up with the said victim, with the view of getting any information that could lead to the apprehension of those who could have committed the alleged crime. The SFC has also, with immediate effect, instituted an internal probe into the matter. We also call upon the general public and any other person that could help avail further details on the same or any other event. We thank you and pledge to get to the very bottom of this matter. Kakati SFC bukyanga bintu bibaawo etaddewo n'akakiiko boba inayo information naye bannayuganda mbungo ba ne information ng'ogendayo nti wayi kwefu jebale owalazeewa nti genze eno ku SFC kubabulira omu ku waabwe engeri gye yakubamu owaayo akalezi kujja mmwe temwate mukkiriza bagamba yeeweza omumba wane Uganda olaba abantu tebakyagala kutwala muntu atomeddwa kumutwala mu ddwaliro anti amnanga akufuukira obuzibu because abali eri balireze abalina okunoonyereza bo ene chicken eri okumpi awo gye basooka okukwata naye babaga nti embuzi yezizza omusango baga gira okwata enkoko eyo enkoko weeprovingira nti it is a chicken not a goat ng'emaze mukomera emyezi egi nga n'obudde buyiseewo kakati teri yaso agenda mu SFC kubinnyonnyola era bino agaba lwakuba nti yagaba maaka ate celebrity okitegedde kanesibye nnyo ku kya celebrity because kyensonga lwaki kyaleese nnyo following kiri the other tribal donation at this time eri at rest but celebrity amanyiddwa era abantu bangi abakivuze ne media house nesisiwa attention because celebrity nekati we are looking at those people abali wansi eyo era wenzigi actually bwe bazemu point endala enzigidde mu mutwe buli muntu akozesa omutimbagano bino betulimu si byakusaaga tuli mu byaddala buli kyoteekayo manya kiina gye kiraga nti this was just a tweet oba it was an X eyagenze paka mu State House kuba mwaka faananyi singa atuuka n'agamba yabadde asaagamu ng'amaze okutuuka ku gyetuuse nagaazi nabadde awo n'empandika buwandiisi bintu bye nga nsaagamu so kitegeeza buli kintu ky'omanyi kiri serious gwe kiteeke wonna wookiteeka bangi batugamba mwogera bwogezi you speak someone ne bwanefuula atalabye ne bwanefuula atawulidde aba awulidde era aba alabye so ono yatadde ku X kati kitambudde bagenda kuyambibwa nga bulijjo nti after they have the money era kyemmanyi bagenda kubookyayo ojja kuwulira nga bamuzimbidde ennyumba ojja kuwulira nga bamwokyezaayo tuyitaawo so Uganda yafuuka bwetyo nti the money is always at disposal in exchange of life abekitezi bafudde kale buli yafudde $5,000 ani gwe bakubye amasasi gundi Zebula bamukubye amasasi family ye eriwa bannange bannange manyi abantu baffe bamukubye tujja kuyambako amafuta gagudde tukoze tutya awe twatuuka nti kasito omanyi omuntu ng'alina ssente waliwo lwatuuka n'atama nga buli kiseera alowooza ssente ze zijja kukimala but there is a solution to this. A permanent solution to this. What is the permanent solution? Permanent solution is kuddayo buli muntu adde mu kifo kye akimanye nti eno Uganda gye tulimu tetulinayo option country nti ali wano
ajja ku graduating agende mu nsi endala. Kakati bano ba Eddie Mutwe byonna byobakola biddayo wali nekikubuza nti okuba Edward Ssebuufu, okwata Edward Ssebuufu ekibuzo kyenziramu kyekibamuza kirekawa abamukubye kinewuza nti newunyiza wekyabasanze kyo newunyiza nti bafunye obudde ate obuddamu agaba nga kesi ya Ssebuufu tenabeera answered nti batwala omuntu abadde ayitawo obuyisi ne bamugjamu enjala. I mean okugjamu omuntu enjala mu buntu by observation kyali badde kibonerezo kya muntu nga gumusinze nga n'ogumusinze oba nakutta muntu in cold blood webasobola okugjamu enjala nti mususpecting omuntu abadde ayitawo ku board. Kakati olwo bwe muba mugjamu enjala abadde ayitawo okudduka okusanga mukyala wagudde mu kinaabiro. Kakati olwo kakati abalala bolowoozaako be bannamawulire abali mu musango guno. Kati abonze omutima gunkubira bane Ssebuufu ng'abumbujja bw'atyo. Ensonga yange entuufu basobola okuba ng'esweta yange yabbibwa naye that guilt of omusajja kati kubanga singa musanyu amateeka ga Uganda gatambulira mu process agamu katulina kugenda mu kakutandika okumuwaako obujulizi kati ntumira namusaazi nga obujulizi obwesweta ye ku musajja ali mu mbeera bw'atyo sijjaawo no nsonga ya namusaazi kubanga esweta yakola ki mbolabe Ssebuufu what came into your head omulabe nga ali bw'atyo. Eddie Mutwe ekizze mu bwongo bwange iza waliwo saawundi eyo abatera okulaba firimu za bomu ng'egenda okubwatuka waliwo saawundi eyo egira ti 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 kakati ng'ate waliwo ate abisoma ali mu kugitigiinya tamanyi nti saa yonna ebwatuka yalaba nga kyakuzannyisa nti Uganda weeri essaawa zino tuli ku time bomb. We are ripe for a violent riot. Twengedde. No. Anti kinzimba otubulira nti bano twengedde because buli muntu wali alina obusungu. Omuntu abantu batemagana kusinjira 10. Tunalabulidde maama yakuba muwala we n'amwokya n'embuzi nayo na ku CBS okwo amuvunaana oba kubba 15. So we are ripe for a political unrest ekyo kimu. We are ripe for a tribal bino ebyali e Rwanda. Twengedde bw'owulira engeri abantu gye bavugamu the tribal tonation nkuyigiriza olunyankole n'Abaganda ne beerwanako kati byonna byonna biteeka ku minzaani bikuvuga bikuzza eri. Kakati omuntu ategeera ngaffe oba oyagalayo bakulembeze bagenda ku reversing ekyo okisegedde to reverse that tusobole okuddayo nga bw'osanga akasigiri nga kakutte bwe kati essaawa yonna kagenda kwokya omuntu ategeera alina kusooka kunoonya kuuka eno ngikkakkanya ntya ne bw'olaba nga ate abaliwo okukkakkanya ekyo bayongera kukikubamu muliro recklessly arrogantly kabbomu kali obeera okawulira mu mutwe. Waliwo amawanga kati agagamba ffe tetulina mirimu. Waliwo amawanga agagamba gwe walabyeko bakadaama bava mu ggwanga bwe riti. Walabyeko bakadaama bava walabyeko abantu abaweebwa emirimu unemployment levels zisinga luddawa. Ezo zonna bw'ogenda mu Ubosi waliwo Daily Monitor we runninga stories ezaali ez'omujjirano nga bakulaga baani abali mu bitongole ki baani abali mu okitegedde. Kati ebyo byonna the imbalances. Kakati bw'otuuka mu kaseera nga waliwo agaba sayidi eno ayina brother we bamuggyemu enjala bagenda kunoonyereza ng'eno olinayo Ssebuufu ne boyi we oli beba
abayisiddwa mu mbeera y'emu nga bo bali bwe bati nga by'omulamuzi Sebufu yalagirwa aweebwe obujjanjabi okusinziira ku byayogedde agamba aweebwa painkillers 12 naye tajjanjabwanga. Kati baganda ba Sebuufu mu musaayi ne mu mwoyo ne mu mubiri ne mu mikwano n'ebiringa ebyo obwongo bwabwe mulyoloza bulowooza ki ku bigenda mu maaso ku muganda we. Era olyadde eri n'agamba naye kati twengedde kati basebuufu bangi for the last 7 years. Waliwo basebuufu abafu, waliwo basebuufu abalwadde, waliwo basebuufu abalema, waliwo basebuufu abasibe, waliwo basebuufu bangi famire zaabwe. Olutalo oluli wakati wa Palestine ne Israel si lwa generation eno, lwajja wabangawo abafa babeera na attachment ku bantu ab'enjawulo. Can't we have a sense of humanity ng'abakulembeze abatukulembera? Nenkubuuza nti bwoba nga gwe President Museveni oba abantu abamwetoolodde, omuntu avunaanibwa okubba esweta, ekyo kye kimutuukako. Obusungu nga babuyitiridde. Olaba ne bwe guba munya mu nnyumba tosobola kuleeta. Okimanyi nti singa omuntu akubba mu mateeka either asibwa oba mukkiriza engeri gyakusasulamu nti niwesanga oli mukubagenda n'omusajja yakusanga ne mmotoka yo n'agibba n'obalaabalamu agendagenda mu kkomera asigala nkoze eki afiiriddwa n'agamba mmotoka yali yabukadde 3 nga nsabankuyo obukadde 3 buli mwezi. Nemutuuka omwezi nga guno gunaatera okuggwako n'omukubira nga takwata ssimu neweeswata netukuma transport n'ogenda ku geeti ye n'agamba nindaamu onomwenda essaawa nga 3 n'ajja sente n'azikuba ninga gwali naye singa omukwata n'omuleeta mu nnyumba ye n'omukuba emiggo after 1 week n'omupresenting eri ekkooti, banaye ono nali namukwata nti yali yabba emmotoka yange naye nasooka ne mukuba embooko, yensonga lwaki afaanana bwatyo. Kooti eyongera ku proceedinga mu mateeka tekikirizibwa. Thank you very much. Kale so kakati abaawaaba bannyini musango I don't know kuba namwe already namwe mweyawula mudda balina ebiwayi, waliwo abagamba eyo gye byali si gye twali tugambye gye biraga, waliwo abagamba bannaaye omusango baagutusuubulako. Kati otandika okulowooza ku kifaananyi ekigazi nti waayi Masaka. Masaka gujja olina ebijambiya, Masaka gy'okutte balani gy'obatutte, Masaka basebuufu gy'obatutte. Kati bwoddayo n'ogaa nti Masaka gwe mutima gw'ekibuga, gwe mutima gwa Buganda, ng'ate mu Masaka mwe musinga obwagazi bw'abavuganya gavumenti mu Buganda. Kati byonna byonna bw'obigattagatta bw'oti osiriikirira n'omanya nti twengedde, naye kijja kutwala abantu abalina ku mutwe nga gukola to reverse the time bomb we are seated on. Kale awo tuveewo olunaku olwaleero the longer waited lutuula lubaddeyo kyemmanyi proceedings kazi kyagenda mu maaso kwa mu internet y'olunaku olwaleero mu parliament. The parliament streaming but the highlight as per this recording ebadde bakiyita kwekandaga kwa babaka ba opposition abakulembeddwamu Joe Ssenyonyi ne bafuluma oluvannyuma lwa sipiika okugaana okubawa omukisa gwe badde basuubira nti babadde bagwetaaga okugyamu osanga n'okugattako. Kaakati highlight endala embadde ku Juliet Kakande. So mpera ku Juliet Kakande kati. Highlight embadde ku Juliet Kakande lwaki? Kabido kali redawo. So kombe Juliet Kakande. Yenko lwaki ne Juliet Kakande mwagadde.
kakati Juliet Kakande gwe RDC wa ombaka wa president abamuwabuzi muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga mu bitundu bya Greater Masaka yassina America tayagala kibabaka bwa City mubaka omukyala wa Masaka City yabadde ku mukolo ogumu ne Juliet Kakande ono n'agamba bannange tukebedde ansadi naye omubaka wa wano takola ki tayogera nga ne Juliet Kakande waali awo kati bwendabika vidiyo kano nga Juliet Kakande ayomba tengamba Mukama Katonda omukazi yakuprovokinze misana ng'olaba Katonda akutaasizza gye Ssenyonyi afulumye parliament go opposition yaliwo kitegeeza nti no bakiyita batyawo oba ofuuse leader of opposition bakiifu whip sigalayo nina mukwano mbako mukwano gwange we Mukono South Kayondo yangamba bannaffe twali nga mu DP n'abawekitiibwa abo mpuuga nga bwe boogera ffe tukola ki laba Katonda bw'atuyamba n'abatwala mu nnuku ate nze mbagobere nfunye omukisa njogere ate bankulemberedde mu DP ate ngene ne Juliet Kakande nze naye danga ate afunye golden chance okwogera nga leader of opposition obanga chief kuba tewali gwe basibyemu muguwa ye Ssenyonyi olumaze okwogera afulumye bufulumi n'abamugoberedde ne bamugoberera teriyo gwe basibyemu muguwa era yandisigaddeyo n'ayogera ebintu bi omanyi wakati mu bigenda maaso mu ggwanga abantu bafeekinga kati obusungu bwe bayina obukadde ne batamanya we bayina bwapulayinga jukira kati Kakande is the other group of is de-aliening kakati abantu abamu n'ekituufu ne bw'aba kiraba nga example gye ntera okuwa nti omulwadde ali mu ddwaliro ne bamuleetera eddagala naye nga ye kyatayagala kumuga nti Saimo yalireese agamba eryo liddeyo olw'okuba Saimo bayina obutakaanya alina bye yali amugambyeko naye ng'awulira kyekituufu ekyokukola eddagala alyetaaga omuleesi kakati bano Juliet Kakande ye kyatayagala kukkiriza essaawa zino nti Kyagulanyi mukama we awulira tayagala kyova bakaya nakakati nga ne bali we balina abalagira naffe no kitegeeza tuyina atulagira ye because oli ye president wammwe era president wammwe ayina bakulembe ayina cabinet gyakulembera nayo cabinet bwetuula eyina byeyisa wansi wa president oyo byeyisa biyita muloopu yamukiikirira mu parliament actually leader of opposition ye Kyagulanyi yeyandibadde mu kati Ssenyonyi yamukiikirira kati Ssenyonyi bw'aba alina kyakugambye kiba kivudde direct ku kitebe ekiriko president then ne cabinet gye mwalonda kati gwe bawulira nga toyagala kugamba nti Kyagulanyi ne ttiimu ye bye basazeewo obyaga gwe sigalayo ng'Oduulu ndabe Ssenyonyi bw'ajja akusooka kukwate bw'ati Oduulu asigadde n'asoma ne minority report okitegedde so oyo ye Kakande ne ttiimu ye ebyabwe bitegeerekeka si byebyo ayina bintu byabwe now the question is was it called for ekisooka waliwo omwana munamala akibuuza ndoza babadde kisitu nti tugenza okgenda ku lutuula luno nga social media yakuttedde omuliro bafoot soldier nga balinga bafoot soldier nga Ssenyonyi bamuwa left right and center abantu abo bagamba nti asakamize to pressure talina pressure gyasakami Ssenyonyi azanyisiza akozeseza ebintu bibiri omulundi gumu luli waliwo option eya temugendayo waliwo ne option ya mugendeeyo mwe mulonde ebyammwe Ssenyonyi yabigasse bibiri
tagenzeeyo ate ng'agenzeeyo. Ekisooka yagenzeeyo batudde ne bagamba tugendeyo. Bwe tugendayo tubalangire nga balaba, kuba bwe tubalangiririra eno mu mawulire eno ensonga zaffe ne tuzoogerera bweru wa paalamenti bajaga tetwali ku fulo. Kakino eky'obutagendayo era naye mugisigaze nga kaadi, kuba bwe tutagendayo kibaluma, bali abali eri kibaluma. Kati tugendeyo, bwe tutuukayo tubalangire nga balaba. Era Ssenyonyi buli ekibadde kyetaagisa okwo teyatandikidde ku kaadi esembayo gamba nti tufulume nga twakatuuka. Simayo bontegeera. Teyatandikidde gamba nti tuyingire tutuule bwe basoma bwe bati nti kwekiri tufulume. Yagee kufuluma kaadi ebeesembayo. Katusooke tuteeke ensonga zaffe ku ansadi. Era ensonga zonna zirambise bulungi nnyo. Nakugamba obudde nze nalabako gundi oyo ng'atwitinze Rubongoya nagamba ne mutuweereza muti ekiwandiiko nti mutuyita tuteeke ebirowoozo byaffe mu bago nga mutuwadde wanaawo oba yali 1.5 hours. Balina be baweereza ebbaluwa bagibaweereza ku ssaawa 5 ne dakiika 5 nga babeetaaga ku 6. Ani alina okukola ekintu ekyo ebbago terinasomebwa oli lyali maze okulangirirwa mu mawulire alina okikola mwerabidde naye yali amaze okukikola nti nga tannasaba mulimu kwefu yali amaze okulangirira nga wagenda okwegatta ku mukutu gw'amawulire omu. Akati abawere bana bali bano abali banoonya endowooza z'abano za stakeholders balinga omuntu akubira essimu naye nga tayagala okwate. Wali okikozeeko ekyo just ng'oyagala oli asangeko missed call twakukubira era ogenda okukebera bwoti nga missed call kweri naye nga yali tayagala okwate era teyakuganya giwulira. Kakati omanyi justice erina sides bbiri. Justice shouldn't be delayed, but it also should not be quickened. Toyina girwisaawo, because when you delay it, it is denial. Naye ate teyina kupapizibwa, kubanga bw'ogipapiza bingi by'obuusa amaaso. Tokira ku makya n'oleeta muntu gamba nti bagamba twanguyize kakati gwe Saimo nze Saimo era bagambye waziza omusaayi uti anti tuli mu kwanguza tu. Ekyo ky'oba okoze kuba kupapiriza kubono gw'osalira ye Saimo Kawalaata oba ye Saimo omunene w'ekibuga. Osinzidde ku Saimo olw'okuba oyagala okwanguza tusooke tugende empola, because bwe tupapiriza tusala ekikyamu tumalirize era justice is not served. Kakati bano abapapiriza kiki ekibadde kijja tulime kuwa bantu tuliyetaaga kubanga tuliyetaaga obwangu obuliwo bwe twetaaga essaawa zino bwaki, because gino egyo n'emisango twaligambe nti tupapiriza kuba tewaliwo abazza emisango ekika ekyo tebalina walabe bagwa. Botta omuntu ng'okozesa emmundu, that is murder. Kooti zino eza bulijjo zikiwozesa bulungi nnyo. Bwe bakusanga n'ebintu by'amagye bintu by'amagye era bakutwala mu kooti ng'olina ebintu by'otolina kuba nabyo. So tubadde tukyayinawo nga bw'ogamba nti ennyumba mwe tusula twagisasula omwaka mulamba twakebakamu emyezi 2 ne tunoonyayo enju endala. So tetulina kupapiriza nnyo kuba tukyayinawo tukola ki? Obudde bwaffe we tusula. Olina ennaku 45. Okyayina ne kooti zino endala ziwozesa ebintu. Kyokka ate olinayo n'ekintu ky'owulira ngo oli against kyo. Kooti enkulu yasala. Kati olinga gwayise etteeka to reverse. Kooti kye yasala. Okitegedde. Then n'otunula ne spirit mw'oleetera etteeka. Spirit kimwoleetera etteeka nti bantu ki b'osinga okwagala okukozesa mu kooti y'amagye nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti.
The spirit enze amateeka sigasomangako ne bimu byengeze enjigayo era binyambye nnyo bulamu obwa bulijjo. Nze ne bwensanga omuntu ngazizza omusango nsooka kunoonya spirit kimwaguddiza nti omwana sayimu okomyewo omwana bwampya oluyi musango nno kyokubutya omwana wange oluyi nensooka nembuuza spirit spirit wategedde spirit mwe bamukubira bizibu ki wangi ndowooza owulira byoli nemwe oba generation kizirozebu anyway kati eyo ndowooza naye kati ffe battle hardened abaana ebyo bimukubya byayo ebyo bisimanya ng'olina ensonga simanya apa primary tesomesebwa kino faziro ngaaza asoma nkubuulira eno ensi nkalu busayimu mwensi ebanguyidde eno mu bukulu okimanyi nti nno kwefu emyaka gy'omala mu buto abantu bagenda kufuna mikisa giwangala mu bukulu bazadde bakuweerera n'otuuka mu myaka kati ono kiba kyakyayi mikono gy'abazadde be naye alimu irigali naye at least kale ayinza okuba alimu irigali emyaka nga gumu oba emeka ebiri tubali paka ku 22 okimanyi nti no from 22 okuwangala 22 emirala mukisa naye ate okimanyi nti omuntu ali battle handed mu 22 gino egisooka emikisa mingi okuwangala 22 ziri emirala egiddako tugende mu statistics mpaayo mu bantu bomanyi nti bakabi onu percentage abantu abali mu mbeera ya mukubya byayi mu buto eno mu bukulu mpaayo percentage ongaye nti abakabi eno gye tuli betwegomba bwe ntunula ku minzaani abasingayo bajja mu nkola ya mukubya byayi oba abasingayo bayita mu nkola ya battle hardening baliwo abasingayo bamukubya byayi percentage ya mwerichi ati percentage ya mwerichi you are the outliers nabadde ndaba gundi ya interview ya Patrice Evra manje yasambira ku United yagambye abasambi be mugenda kati okufuna mufuna abo bachenjenje we were battle hardened ya actually eza kusulanga n'ekigoba ko kibeddanga osobola okudduka zinasamba ku kapiira nenga akuddusa n'owulira ng'okooye yagambye Ferguson yabakubanga training omupiira mweno generation yandibadde ali mu kkomera because kuli kwalinga kufana kuwona yensonga lwaki walabanga Man U ez'amaanyi nenga nekati zino Man U ze muyina mukasera wolowooza nti tiimu ekoya ate neefuna amaanyi buto kyovola ba mu 9 bakolanga ezo zi miracle comebacks mu dakiika 3 Manchester United versus Bayern Munich n'abasajja bali bagaba ekikopo nga batandise okuwawula bawandiikeko Bayern Munich n'akuba gole mu dakiika 3 gole esooka bagatta n'eyokubiri walabye wano tesijja kutwala wala bano abaana ndi muwagizi wa Barcelona but abaana banafu basamba akapiira kalungi naye kanafu Inter Milan baba manyi nti battle hardened wabalabye nga bakaguje bagumu balemerako kyekyagyemu Barcelona tewali kirala kyonna kakati mwe mukuzizza abaana nze kyobulaba waliwo stories ezirijja niziziwoleza neŋŋamba awo nali njagala kuba mugumu because eno mu bukulu mmaanyi abantu abaliyo abakabi mu abaana bammwe muli mukuba era mbiraba nnyo actually let me address it from mbiraba nnyo mwe mubikola mu ngeri yakusaaga akasuku atera obikola waliwo kye yakolako naga somesa bwokuba omwana wange nange nga nzija ku ssomero nga nkukuba I looked neŋŋamba kisobola okuba nga content but abaana betukuza maani lwakuba emboozi y'obuzadde n'obusomesa mpanvu ate tuli ginyumya olulala nti problem gye nina eri emu nsaala kuyingira mu gavumenti ya ssomero
kubanga the same ogwendi kyali kiki kisulo oba kitegeera naye kati nze kyange kyenkugambye nti waliwo ensonga lwaki kwefu alina okuba nga yakola ki oba kitegeera tikisobola kitegeera nti lower primary erina challenges zaayo oba kitegeera nti omwana aba yakava muki mu nassale nze bampaako omutabani wange wano yali avaako wano bamumpaako musomese namukuba empini nali musi after 1 week ng'agenze ku nassale okusoma then I realize nti nze saali muki musomesa nga kati ebizibu bye tulina awandiika ku biki ku bisenge. Do we have females nga bali hard eri abaana naye akamaama tekakola ki n'oli akataata tekabulamu teri taata amansula mwana wa mukaaga luyibwa ati mune mulimu bataata nga ye naturally eri ebeera character tebagyeyita mu baana baaba saimo mbegayiridde ekyo eriba topic of another day naye mbegayiridde abatulaba mwongere mugumemu otherwise kyonna kyetulunda kigenda kutweriira nze mbabuulira kyonna kyetulunda kigenda kutweriira so tubadde tumaliriza badde gamba Ssenyonyi njala kumwebaza nti yatuuseeyo n'abalangi n'atweka ensonga ku mmeeza bw'amaze kibadde kyamangu eki kubanga Ssenyonyi agenza okufuluma nga tukyalina ku Political Parties and Organization Act ng'osereza twafulumidde. Wuliriza ensonga za political zonna amateeka gabadde gatambulira mu spiriti y'emu gonna bw'ogattaliri eri omukyala eryokusimanya temutuula simanya bw'oba totuula mu iPod simanya tebajja kuwa ssente biki ebyo ne bino ebyamagye byonna biri mu spiriti y'emu okitegedde because negotiations bwe tuba tuzze kutuula mu party tulina okuba nga tuli ku level grounds nga tuzze kutuula mu negotiations nga tuli ku level grounds ne tetujja kusinkana nga nze ekigere kindi wano nina abantu abali mu kkomera nina tebisobola tulina balanced grounds buli omu akola ebibye era nja kukizigana ne Ssemujju ezo banoonye batwalira ssente zaabwe abazitwale ebina ebifuzi bigwe nze njaku bwe bamaliriza bw'amaliriza n'ateeka kaadi ye ku mmeeza esembyeyo eya tuveeyo naye nga wali kwansadi tumaze okapchalinga okitegedde so nsaba byonna tubikola twatandikidde ku nnyonyi ne tujja byonna tubikola nsaba abatukulembera mujjeewo okulonda ne palamenti mugijjeewo bwe binaava bye bibateeka ku pressure okukola gozirini yonna biveewo nina nani gwendabye abadde agamba nti amawanga agatalonda gali bulungi nnyo atuwadde example ya Qatar, China gali bulungi lwa nsonga bannyiniga abagakulembera bakola services. All we cry for is not your chair. All we cry for is not we are crying for services. Omukatale yakwala eggwanga lye ng'agenda mu World Cup ayina n'ebintu nga tebyali abikozesa nebwebiru kati gweoyagala tuteeka ku minzaani y'emu naabo bandaga flats ezazimbibwa during World Cup nga nkalu neŋŋenda wansi train gye ziyita za designing of World Cup naye nga train yali etambuza abantu tugambe ng' 3,000 kati etambuza abaana 5 n'emaduuka gyonna gye gali yonna makalu nebyo baabikola byabwe weebiri kale binaafuuka ebyobulambuzi nebyo byo weebiri kati gwe oyagala kunteeka ku minzaani y'emu naabo wano twasimba bimuli bya naamu paka nakati obinoonya ne bikubula bwe biri fe tukolera mukolo gujja nsaba mujjewo okulonda muyina numbers wake up one morning use your numbers abolish elections
jjawo parliament kakati mutuwe services kuba kati tufe emirundi ebiri tufe obutaba na services ati ne tufiira mu struggle ya moyo okulemera mu ntebe kati byonna bitutta kati ekimu tukiwonye ekyokuvamo enkyentebe tukireke bwe tukireka tusigale nga mutuwa services nti bwe ngenda mu ddwaliro nina eddagala bano ba edisebuufu onulabazeemu okukukwata onulabazeemu okubonyaabonya era ffe nyini ffe tujja okugamba ku bannaffe ne bannaye abasajja twakkaanya bafuge paka kufa katusaba tukolere ku nguudo tusaba tuwe ku mirimu tuzingazi gali amawanga ge batugambye gye batalonda kuba Bachina employment level production zaabwe zitambula bulungi nnyo kuwait kata naliyo kati go waliyo nga bamaze obizimba nze nagendayo nga tebannabizimba nga bayiye ekibuga kyonna ya crying for a services baganda bafa bali ku byeyo teri yali ku kyeyo nga ayagala ekyo tebakikulimba taliyo nga aliyagala naawe ndaba teriyo muntu ayagala kubeera mu nsi etali waabwe kebabeera abaana bammwe be mwaweerezaayo ensonga lwaki bali mbiragalalagala bali mu depression bali mu frustration gye bali mubaweereza ssente basomerayo bakolerayo nabo baagala kudda wano naye nabo bali ku bunkenke bagaba kitaffe ebintu bye bakola e Kampala bwe tuddayo abantu abo bagenda tutunuulira batutya. So for the betterment of your future generation, please abolish elections and replace elections with services. Ffe tunaabe mu ngalo tubeesonyiwe. Kale mwebali nnyo mwebadde okubanga mutulaba tubalene ku Dr. Quef Official. Kale until next time.